Bassebo ne bannyabo abantu ba Katonda mwenna nate nze nyange njagala okubaaniriza ku linnya lya Mukama waffe. Amina. Mukama mulungi ennaku zonna. Ennaku zonna Mukama mulungi. Mukama waffe yeebazibwe. Amina. Kale mumpuubireko bassebo ne bannyabo tweyanza ogolo okubeerawo kwammwe mwe bennyini abali wano e Masaka kw'ossa n'abo bonna batulabira ku telefayini ez'enjawulo abatulabira mu mikutu egy'enjawulo abatulabira mu bifo ebyenjawulo mu maka gaabwe mu bidduka so nga waliwo n'abali mu masitensini ag'enjawulo mu trading centers ez'enjawulo ne mawanga ag'enjawulo ne mu bulabirizi obw'enjawulo. Mukama waffe yeebazibwe olw'okubanga muli wamu naffe. Mukama abawa omukisa. Njagala kwebaza abatukolako abatulabirira abasawo abajjanjaba abantu wano abasumba baffe ababuulizi baffe bonna bakola omulimu ogw'okusabira abantu era tosubwa kuva wano nga tosabiddwa tebakusabidde ate namwe eyo kusendazi gye muli naye kusaba gye kuli kakasa nti ovuddewo ng'ofunye omukisa ogwo. Neebaza ttiimu eno ate era n'emusi. Ekintu kimu ky'oyinza okukola Katonda nasanyuka. Katusabe. Katonda affe omulungi gwe mwogezi omukulu jangu oyogere gye tuli okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Mu kitabo ky'Abaebbulaniya essula 10:6 atandika bw'ati: era awataba kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa kubanga ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya. Nyumiddwamu ekigambo nti Katonda asobola okusiima. Waliwo ekintu ky'oyinza okukola Katonda n'akola atya? N'asiima. Okusiima kitegeeza kusanyuka. Mu nkyusa endala agamba nti tewali ayinza kusanyusa Katonda awatali kukkiriza. Naye nze kyennoonyaayo Katonda asobola okukola ki? Okusanyuka. Ago nno mawulire malungi okumanya nti olunaku luyinza okukya n'okola ekintu Katonda n'asanyuka. Bameka abandyagadde okukolayo ekintu Katonda n'asanyuka? Eggulu ne likukooneramu olulimi lw'ennaku zino. Bw'osoma ekitabo kyotagenda kusoma naye nja kikulagirira essula namba ey'Abaebbulaniya 11 ekuwa olukalala lw'abantu abaakola ebintu Katonda n'asanyuka. Era njagala kubajjirayo nti Enoka yatwalibwa mu ggulu kubanga kyakakasibwa nga yasanyusa Katonda. Nyinza okuwana olukalala oliko ba Aberi, ba Enoka, ba Nowa, ba Ibulamu, Saara, Isaac oba Isaaka, Yakobo, Yusufu, Musa, Lakabu, Gideoni, Balaki, Samson, Jafet, Daudi, Samwiri, Danieli, Eliya, Elisa, olukalala lwonna olw'aba goberezi ba Mukama waffe Yesu Kristo mu ndagaano empya oba abatume. Ekyo kitegeeza nti waliwo olunaku lw'oyinza okukeera n'okola ekintu Katonda n'asanyuka. Awo lwatuuka ng'owooluganda otulabira nga nkulembera mu lukuŋŋaana olufaanana nga luno nga njigiriza ebyokuyiga omuli n'ebyo bye twakamala nga nakamala okwogera ku Yesu nenjogera ku kubatiza nenjogera ku Sabbiiti nenjogera ku byonna nga bye twabyogeddeko gye bikwatagana olunaku olusooka
abavubuka babiri basalawo obutambuuza kibuuzo nga bakozesa box ne bansaba bansinkane mu kyama ne mbakkiriza ne bannumba we nali ntudde ne bangamba Musumba webale kutuyigiriza wiiki zino zalinga 3 neŋŋamba amiina webale tubuulira bulungi neŋŋamba nti amiina ne baŋŋamba nti okumanya tubadde tukugoberera kano ke katabo buli muntu kawandiika muntu alina akakalaamu ke n'akatabo twayiganga misana singa kati nga basobola okulaba bulungi ne bagamba naye ebintu byonna byetuyigiriza bitukutta omubabiro naye netuwalirizibwa bitwala eri abakulu b'eddiini gye tusinziza batukyekingire balabe oba byoyogera bikwatagana n'ebyawandiikibwa ebitukuvu kubanga abantu baffe bakugu abatukulembera bakugu nnyo era tubesiga kati bwewayigiriza nolabakanga atukonfusinga netwagala tugende twebuuze tutegeere ekituufu kyekiki gwe bo naye ansa gye tukiza okukuwa nange nentereera wentudde mpulire ne baŋŋamba nti yonna gye twagenze ne bagenda nga bamenya ebifo bye batuukamu ne bagamba unanimasire bakkiriza ti byosomesa byebituufu mbadde nsubira amiini ey'amaanyi amiina nensomesa ne batwala abakulu ne bakebera ne bakonamu sitampu setagamu n'obugalo amiina naye mba nakakyamuka ne banjiwako amazzi omanye omuntu baka naye oli mulungi naye tolinda nga kyagenda kuzzaako ayinza okuba nakyagenda okulumba ekiri negativu kati naye baŋŋamba byoyigiriza bagambye bituufu naye si bikulu nnyo oludde ebyenjogedde bagambye nti byoyigiriza bituufu nnyo nenfuna ka good naye bagambye si bikulu nnyo nenewuunya okusomesa ebituufu ngaate si bikulu naye ndabanga amaanyi gange nange gagendeddeawo naye nenfunayo ekibuuzo nenga nti kale kambuuze mmwe abebuuzizza mwe babagambye nti ekikulu kyekiki bwebiba bituufu nga si bikulu ekikulu mwakibuuzizza nti twakibuuzizza nenesigama wentudde nange nfunako abayivu bano bambuulire ekikulu kyabaga nti batugambye bonna nti ekikulu kukkiriza bukkiriza kasita okkiriza Yesu Kristo ebirala byonna byewasomesezza tebirina makulu amakulu gali mu kukkiriza bukkiriza kasita okkiriza nga kiwedde kubanga ate okukkiriza kwo kwangu nnyo oyatwana lulimi lwo oyogera bwogezi nti ye oyogera bwogezi nti no bino byantu byangu nnyo tebiriko na mateeka gano gonna gobadde oyigiriza bali tebetegekedde ekibuuzo kirani ngenda kuzzaako kuba naye si kyetegekedde naye nange kyajjiraawo kwe kubabuuza nti okukkiriza kyekiki bali babiri ne batunulaganako nebagana ate ekyo tetwakibuuzizza nembaga nti mwanonyeeyo ki nze mbadde ŋŋamba nti munoonya bulamu butaggwawo bw'oba onoonya bulamu butaggwawo n'ogenda ew'omusawo
nakubuulira eddagala otekwa okuvaawo ng'otegedde eddagala lyakumira litya. bw'agamba nti 2 emirundi 3 babumira ddi 2 ng'oyiwayo nti ogwo gumu n'osirisa n'olondayo 2 n'oyiwayo egwo gwakubiri n'olonda nti otekwa okuvaayo ng'otegedde empeke bazimira batya. bw'agamba nti eddagala lyakunyeenya vaawo ng'omubuuzizza nyeenya cupa nyeenya mutwe. kati mmwe mwavuddeyo mutya wa dokita nga temutegedde enkozesa ya ddagala babagambye bugambi nti kukkiriza ekyo kyetwakomyeko. kyenva mbagamba ti ate kakati nammwe obuyivu bwammwe mbubuusizza n'okwagala kwammwe okugenda mu ggulu kuba temuli sirias. omuntu ali sirias togenda wa musawo nakuwa ddagala lyayodde nga takubulidde enkozesa yaalyo. kyenva nyanguwa mangu nti mmwe kyemuyita okukkiriza kyekiki naye ba temukimanyi. njagala okukisusa ku kigambo ye, njagala okukisusa ku kigambo ndo, njagala kukikyusa ku ndowooza yammwe gye mukirinako. kubanga omukkiriza yalina okukkiriza. bane musonyi we mbaziza mu klasi y'abavubuka bali nimbagamba temukimanyi nti omuntu bwakkiriza si ayitibwa omukkiriza. ekyo bameka bakkiriza kristo wano. thank you. soma Yakobo 2:19. Yakobo 2:19 agamba okkirizanga Katonda ali omu. kibuuze nga ogumira. okkirizanga Katonda ali omu okola bulungi, era ne basetaani bakkiriza ne bakankana. nali njigiriza abavuka balina kati kanjigiririzemu nammwe abakuŋŋaanye wano abandaba. bameka abali wano abakkiriza nti Katonda ali omu? tomugatta ku kirala. ali omu. mwebale kuwanika mwekubiriko amiina. mwenna mukatuuse. agambye nti okola bulungi, naye ekyo kyemukoze ne sitaani akikola. okumanya ate ye akikola nokankana nakola atya? nakankana. kikyali agala okutegeeza nti sitaani ye amanyidde ddala Katonda kubanga yamulabako n'amaki n'amaaso. mwe wano wembagamba singa bagambye nti tufukamire tusabe ofukamire omulala n'okuteka omugulu waggulu kuba gwe Katonda tomulabangako omugayagaya. bwe tugamba tuyimire tuyimbe tutuule tukole kino okola kirala. osobola n'okubeera mu kyaki n'okola ebibyo ng'ate oli mu maaso ga Katonda. naye setaani nti ye ku kigambo kye bayita Katonda amuwulibwa olumwogerako n'okankana n'akola atya? akankana. yamulabako amanyi. kyenva babuuza baana bavubuka ti mwene setaani ani asinga obukkiriza? ne basirika nga bwe musirise. bwe basirika n'ennyongera olulala Luka 4:3-4. Luka 4:3 agambye bw'ati, agambe n'aserengeta Kaperunawumu. ani oyo yali Yesu. ekibuga eky'e Galilaaya. oyo Yesu. n'abayigirizanga ku lunaku olwa Ssabbiiti. kikomyewo. Yesu n'ayingira mu kuŋŋaaniro ku lunaku olwaki? olwa Ssabbiiti. olwa Ssabbiiti. tuba lwa namba ki? namba ki olwa Ssabbiiti? namba 7. n'ayingira mu kuŋŋaaniro on the 7th day. abazungu bwe bajja oba abatuuma amannya ne baluyitaani Saturday. so n'ayingira mu kuŋŋaaniro ku lunaku olwa Saturday. n'ayingira mu kuŋŋaaniro ku lunaku olw'omusanvu, the 7th day. Yesu yennyini genda maaso nti ne bawuniikirira olw'okuyigiriza kwe. kwolwo ye yali ku pulogulaamu n'ayimirira n'ayigiriza abantu bonna ne basiriikirira nga Yesu ayigiriza. ne bawuniikirira
kubanga ekigambo kye kyalimu ki kyalina obuyinza. amina gera maaso awo mu kkuŋŋaaniro mwalimu omuntu eyaliko njagala okwata empola awo muki awo mu kkuŋŋaaniro si ye kanisa olina kusibwa sabbiiti essebo kati mu kuŋŋaaniro eryo mwalimu omuntu eyaliko dayimooni. yesu abuulira ono muntu mwali naye ate omuntu aliko dayimoni yani ye sitaani naye kyenumye olunyiro nga tanamala dumalayo kyenvudde musibasibamu bwe bujozi bwa sitaani tulina lesonimwana ekyokumuyigako ono bwe bujozi bwa sitaani okujja ku lunaku olwa sabbiiti nayingira mu yeekaalu natatula ku ntebe natula ku muntu ate nga ne yesu waali ayigiriza. ate ekinewunyisa kyekino nali nsomesa abavubuka bano nembagamba naye ate newuunya nnyo omanye abantu abamu sitaani agenda nakubeegaana agendeza bwe saabakema waliwo abantu leboonoona ne sitaani neyewuunya naga nebanene wankubadde nze enkema naye leero nataamye. lwaki sitaani yewuunya? sitaani sabbiiti agimanyi sitaani sobe gyagikola atya agimanyi era sitaani tomubuzaabuza ye ku lunaku lwa sabbiiti naye agenda naye obujozi bwe bwajja talina katuula katebe kayokya yali atudde mu muki mu muntu tokkirizanga sitaani okukutuulamu kaakati genda mu maaso oludde mu olwasatu mesatu awo mu kkuŋŋaaniro mwalimu omuntu eyaliko dayimooni nakola atya n'akaaba n'eddoboozi ddene akaabe tuwulire nti weewe otuvunaana kiggwe yesu omunnasaaleesi osokolekerawo newuunya nnyo sitaani agenda kubeera wali nga yeekaŋŋaasa wadde wakwokya naye agenda kusukka ku badala kyovula abagenda okwokebwa bagenda kwokebwa nga musango gwabwe agambye wowe otuvunaana kiggwe yesu omunnazaaleesi. ekyo kitegeeza ki? ndi sitaani amanyi sabbiiti, sitaani amanyi ekkanisa gyeri, sitaani amanyi ebigenda maaso naye awulira kyaga agambye otuvunaana ki? sitaani amanyi nti omusango gwalina agwina kwani? ku yesu. yesu kikaaki? omunnazaaleesi. wano waliwo abantu abagaya yesu, abagaana yesu, abatategeera yesu. sitaani amanyi yesu, amanyi katonda, amanyi nani? ne yesu omunnazaaleesi. amugamba nti ozze okutuzikiriza. genda maaso ozze okutuzikiriza nkumanyi gwe bw'oli omutukuvu wa katonda. tukubira amiina nnyo. setaani akonfesinze agambye ozze okutuvunaana. kyova olaba nze newuunya nnyo setaani naye era musajja mukerengetanyi. omuntu n'alwala ddala n'akitegeera nti sitaani yamuluma n'agenda ku sitaani munne, n'ava ku mayembe n'agenda ku biteega, n'ava ku biteega n'agenda ku nyabingi. kyova olaba gwe genda olabe ku kyalo ewammwe ne mu kikakyo gwe baaloga gwe bongera, gwe baaloga gwe bongera, gwe baaloga gwe bongera. buli kaseera akaaba kino kintambula, kino kintambula, bandoga wano, bandoga wano, akamese kayise wano, omuyayi gwakaabye. kati bikaabira ku ye. lwaki? kubanga ye sitaani yeeyongeza muki? mweyongeze. nava wano namulumba egindi, nava wano namulumba egindi. bw'alaba biganye ebyo namuzimbira n'amayumba okwetolola ewuwe. kale muli bakaba nnyo nga kutu okutanywa taaba nekuleta ebiki bifetete. ozimba otya nozimbira sitaani ewuwo. naye sitaani agambye otuvunaana ki? kyova laba sitaani kyatya kankibabuulirirewo atya yesu kristo mukama waffe. amiina. kubanga amumanyi yekka asobola omuzikiriza. ffe kyetwava twesalira amagezi netukkiriza yesu kubanga yekka. setaani atyani? yesu kristo. namuga nti nkumanyi bwoli omutukuvu. eno mpulirayo abantu abagamba yesu si mutukuvu, bamutwa yali abembaawo. yagala omukazi yakola atya? bisigo batta batamulala. ebyo oyogera
ne sitaani yeewuunya. 19 bikolwa 19 osomo lwa komeka olw'13 soma tulire. naye era abantu abayudaaya abataaliko waabwe abaagoba dayimooni abaagobanga dayimooni bano baali bantu bayudaaya nga bagoba dayimooni ne beetuliikirira okwogera erinnya lya mukama waffe yesu ku abo abaaliko dayimooni nga bagamba nti mbalayiza yesu pawulo gw'abuulira. awo waaliwo abaana 7 abasekuwa omuyudaaya kabona omukulu abaakola bwe batyo. bagendanga bagoba dayimooni kulayiza nkugoba mu linnya ku yesu kubanga ye pawulo gwabuulira ne bagendanga bagoba dayimooni. genda maaso. dayimooni n'addamu n'abagamba nti abavubuka bano abamugoba nti yesu mutegeera. ekyo kinnumye ennyo. yesu mutegeera. abange waliwo wano abantu abayogeza yes lumu twaliko mu lukuŋŋaano lumu omuntu najja nga agudde eri manya eri abamanyire okugwa nesula eri olwagwa eri n'afulula kakati twamukwata obadde ki naye mmwe baani. waliwo lwogenda n'oyambala ebyekinnaddiini, waliwo lwoyogera mu lulimi olw'ekinnaddiini, waliwo lwoyimba ku yesu ng'oyimba ng'omunnaddiini, naye sitaani n'akulira n'agaba ne bannaye abantu bafera abantu n'agamba nti yesu mukola ki? mutegeera era mumanyi, naye gwe gwani? walumazeyo ndowooza 15. dayimooni n'addamu n'abagamba nti yesu mutegeera ne pawulo mumanyi, naye mwe baani? ekitegeeza nti setaani amanyi abakulisitaayo ddala n'abakulisitaayo olwo lulimi lupya. ekyandibadde ekituufu ekyennaku kino kigamba nti abakulisitaayo abali genuine n'ekicupuli setaani abyawula. sitaani ayawula nnyo abajja mu makanisa naye ng'ate bavaamu ne bagenda basamira. abamanyi oba tabamanyi? sitaani amanyi abayenza eggulo. mbadde ngenda kuyingirira naye kandekeraawo. setaani lwaki amanyi byonna? kubanga ye yakukemye, yabaddewo byewakoze era yeewuunya nnyo ng'akulaba weewoomereza. agambye yesu mutegeera, mumanyi gwani? manyi abategeera yesu, manyi abakristaayo, manyi abagenda mu ggulu. Who are you? wow. ate neewuunyiza nnyo nti sitaani amanyi ne doctrines oba emisingi gy'ekkanisa, amanyi nti azikiriza sitaani ani? yesu, si mulala. era sitaani akusekerera nnyo bwalaba ngaokutta akakoko, akusekerera nnyo ngaakulaba oyambadde yirizi mu kiwato, yeewuunya namanya nti gwe naawe oli mwereere nnyo. yakobo 2:17 era n'okukkiriza bwe kutyo bwe kutabaako bikolwa kokka nga kufudde. naye omuntu alyogera nti gwe olina okukkiriza, nange nnina ebikolwa. ndaga okukkiriza kwo awatali bikolwa byo, nange olw'ebikolwa byange ndikulaga okukkiriza kwange. gendera ddala maaso. okkiriza nga katonda ali omu. kati awe njagala okkiriza nga katonda ali omu, etwasomeyo ddagera maaso. okola bulungi. era ne basetaani bakkiriza ne bakankana. naye oyagala okutegeera gwe omuntu ataliimu ng'okukkiriza awatali bikolwa tekuliiko kyekugasa. genda maaso. ibulayimu jjajjaffe teyaweebwa butuukirivu lwa bikolwa. agambye nti okukkiriza okutaliiko bikolwa kuki? kufu. genda maaso. ibulayimu jjajjaffe naye tewaweebwa kukkiriza watali bikolwa. nokiraba kubanga yawaayo isaaka omwana we ku kyoto. olaba ng'okukkiriza kwakolera wamu n'ebikolwa bye. era olw'okukkiriza kwe kwatuukirizibwa olw'ebikolwa bye. ekyawandiikibwa ne kituukirira ekyogera nti ibulayimu n'akkiriza katonda ne kumubalirwa okuba obutuukirivu, n'ayitibwa mukwano gwa
katonda somo olwabiri mu ennya mulaba ng'omuntu aweebwa obutuukirivu lwa bikolwa so si lwa kukkiriza kwokka. Lekeraawo, njagala kusooka kukutegeeza nti waliwo okukkiriza kwa mirundi ebiri mu klasi yange eno. Genda ng'okitegedde eyokukkiriza kugabanyizibwa mirundi emeka? Ebiri. Eriyo kwe bayita okulamu n'okufu. Eriyo okutuufu n'okufu. Kansooke kufu. Okukkiriza okufu kwe kwogera obwogezi. Nze ne mukristaayo, nze ngenda mu ggulu. Kwe kwogera, osobola okwogera, osobola okuyimba, osobola okubuulira, osobola okukola bino n'ebyekinnaddiini, naye ng'oyogera byogere nga tokola. Okwo okukkiriza okulina naye kuki? Kufu. Agati okukkiriza okutaliiko bikolwa kuki? Kufu. Ekyokubiri, okukkiriza okutassa mu nkola, okutavuddeemu kussa mu nkola kufu. Toyinza kuŋŋamba nti ndi mubatize nga tebakunyise. Toyinza kuŋŋamba nti kiri mu mutima gwange, eddiini endi mu mutima nze tonsangira. Okugamba nti nabatizibwa kikolwa. Bw'otokikola okukkiriza kuba kuki? Kufu. Agambye nti okukkiriza okutaliiko bikolwa. Kambabuulire kino, ng'omusumba agasse abagole, bw'omala okulayiza omugole omwami n'omukyala ne bamala okulayira wano, naaga naakwagalanga, naakusanyusanga, naakusangamu ekitiibwa, byonna n'abyogera, ne mumala ne basayininga ne certificate, ne mumala ne mugandi kati tumaze obbagatta mugende ewammwe mu maka gammwe. Omukazi n'agamba nti wano sivaawo. N'agaana. N'ebiddako n'abigaana. N'ebiddako n'abigaana. N'ebiddako n'abigaana. N'ebisembayo n'abigaana. Obufumbo buba gye buli? Tebubaawo. Obufumbo buba gye buli? Tebubaawo. Obufumbo okubuyita nti gundi yafumbirwa alina byakola. Okwo kubeera kufu. Okukkiriza kusaanidde okubeera okulamu. Okukkiriza kusaanidde okubeera okulamu nga kukola Katonda byakola ki? Byayagala. Kussa mu nkola. Kussa mu nkola Katonda kyayagala. Bw'aba yagala kusinza olina okugenda n'osinza. Baba yagala genda mu kkanisa olina okugenda mu kkanisa, si kubeera eri ng'oli mu buliri bwo n'ogamba naye nze mwami ekyo kyenzikiriza wadde sigendayo, naye nze ndi mukkiriza. Sitaani agambye nti n'okukkiriza naawe tolina mukkiriza. Okukkiriza ekiko ekyo Pawulo amenyi Yakobo agambye kuba kuki? Kuba kufu. Kati olwo okukkiriza ekitandibadde ekituufu kyekiki? Bali kyenali mbabuuza, tekiri mu kwogera bwogezi, tekiri mu kunyumya bunyumya, woteekwa kubaako ebikolwa. Kati genda mu Ssekabaka ekyokubiri 5. Ssekabaka ekyokubiri essula 5 ntandika n'olusooka. Awo Nayamani omukulu w'eggye lya kabaka w'e Busuuli yali musajja mukulu eri mukama we, era yali wa kitiibwa, kubanga ku bw'oyo Mukama yali awadde Obusuuli okuwangula, era yali musajja w'amaanyi muzira, naye yali mugenge. Kitalo. Awo Abasuuli baali batabadde ensi ya Isirayiri. Awo Abasuuli baali batabadde bibiina ne banyaga ne bajja mu nsi ya Isirayiri omuwala omuto. Awo n'aweerezanga muka Nayamani.
awo n'agamba mugole we nti singa mukama wange alina ennabbi ali mu Samaliya kale yandiwonye ebigenge bye. Awo ne waba ayingira n'abulira mu bwati bw'ayogedde omuwala gy'oli, laba nkutumidde Nayamani omuddu wange omuwonye ebigenge bye. Awo olwatuuka kabaka wa Isirayiri bwe yasoma ebbaluwa n'ayuza ebyambalo bye n'ayogera nti nze ndi Katonda nzite era nnamye. Omusajja ono n'okutuma n'antumira okuwonya omuntu ebigenge bye. Naye mulowooze mbeegayiridde mutegeere bw'anoonya kyanannanga okuyomba nange. Awo olwatuuka Erisa musajja wa Katonda bwe yawulira nga kabaka wa Isirayiri ayuzizza ebyambalo bye n'atumira kabaka ng'ayogera nti lwaki okuyuza ebyambalo byo? Ajje nno gye ndi, kale anaamanya nga mu Isirayiri mulimu nnabbi. Awo Nayamani n'ajja n'embalaasi ze n'amagaali ge n'ayimirira ku luggi olw'ennyumba ya Erisa. Erisa n'amutumira omubaka ng'ayogera nti genda onaabe mu Yorodaani emirundi 7, kale omubiri gwo gulidda gy'oli naawe oliba mulongoofu. Naye Nayamani n'asunguwala ne yeddirayo n'ayogera nti laba mbadde ŋŋamba nti taaleme kufuluma gye ndi, n'ayimirira n'asaba erinnya lya Mukama Katonda we n'awonya omugenge. Abana ne Falufaali emigga gy'e Damasiko tegisinga bulungi amazzi gonna aga Isirayiri? Siyinza kunaaba omwo ne mba mulongoofu. Awo n'akyuka n'agenda ng'aliko ekiruyi. 13. Awo abaddu be ne bamusemberera ne boogera nti kitange, nabbi singa akulagidde okukola ekigambo ekikulu tewandikikoze? Kale toosinga ennyo bw'akugambye nti naaba obe omulongoofu. Awo n'aserengeta ne yennyika mu Yorodaani emirundi 7 ng'ekigambo bwe kyali eky'omusajja wa Katonda. Omubiri gwe ne gudda nate ng'omubiri gw'omwana omuto n'aba mulongoofu. Werekerera awo tumukubira amiina. Mukubireko ne mubugala omusajja ono. Mulese n'asomera ddala kubanga ŋŋenda kubifunza. Njagala kuyikozesa kino kuyigiriza kye bayita okukkiriza. Gwe wennaagamba nti oli mukkiriza era ayagala okubeera omukkiriza, weetegereze nnyo olugero luno olukwatagana ne Nayamani. Nayamani yali musajja bamwogeddeko mukulu, omuduumizi w'eggye ly'e Busuuli, nga mukulu wa kitalo, wa kitiibwa, awangula n'entalo, naye yali era nga wangudde entalo mpitirivu, naye yali mugenge. Kyangu okubeera mu nsi muno ng'ensi ekussaamu ekitiibwa naye ng'olina ekirwadde. Kyangu okubeera mu nsi muno, omusajja ono bamukubiranga tamaamu, bakubanga tamaamu ne bagenda ne bamuleeta, alina besikoti, alina babodegaadi, naye nga mugenge. Ebigenge tetunnyonnyolwa nnyo wawe byakwata, naye nali ndabye kuba ebigenge bwe bikwata engalo ziyinza okugenda, bikwata ennyindo bikongolako akuuyi, bikwata omumwa bikongolako alwe. Ateekwa okubanga yali atunula bwatyo naye ekyo tekyamuganda kubeera mukungu. Ate mu magye, mu poliisi n'ebitongole eby'eddembe basalutinga ranka, so si muntu. Ranka ye yali wa waggulu, muduumizi omukulu, naye nga mulwadde munafu, yalwala ku mubiri gwe fizikale. Kati omuwala ono omuto gwe bawamba yali musajja muwala eyava mu Isirayiri, eyava mu Samaliya, naye yeewuunya nnyo n'agamba mukama we maama wa Nayamani, muka Nayamani, n'amugamba neewuunyiza mu ggwanga lyammwe n'abagenge babeera mu bantu. Ewaffe ffe gye tuva omugenge bamukubirako bamukwasa nabide bigenda bivuga siri mulongoofu, siri mulongoofu, siri mulongoofu. Omugenge tatula na balala balamu.
omugenge abeera yekka, omugenge bamuweeraawo emmere, omugenge ne bwatula obutuzi mu muti tokkirizibwa genda kubeera mu kisiikirizo ekyo kyalimu, kubanga oba ogenze ofuufuse nawe atali mulongoofu. Naye wano mumukubira ne saluti, maama osula naye mu buliri, omugenge kitalo. Naye ate kankubulira amawulire amalungi, abakubeera waffe mu Samaliya waliyo nabbi yandimuwonyeza ebigenge. Amiina. Ate nsubira amiina. Waliwo eyandimuwonyeza ebigenge. Singa mugenze mu Samaliya ne mulaba nabbi onajja kutereera. Omusajja ono tayinza kuba nti yali takoze kyonna ekisoboka okuwona, ate kuba yali atunze byonna, akoze byonna ng'omukungu wa gavumenti, ng'omulwanyi omukulu awone. Essubi lyali lyamuggwamu ng'alinze kufa, ng'alinze kuggwawo. Waliwo lw'otuuka ekiseera ng'oli mu nsi muno nga tokyalina kirala, wabivaako n'ota, essubi lyaggwawo. Naye amaani essubi lye lyali lyaggwawo. We bali wano abalina ebibanyigiriza, essubi ne liggwawo. Nageze sikyafumbiddwa, kirabika kigaanyi, sikyagaggawadde, kirabika kigaanyi. Mulaba manyuka nti bandoga step mother, nze nalaba nasiraana, bitala byankwata. Naye omuwala amugamba ebyo bikola eno wammwe mu mawanga, naye waffe eriyo Katonda ow'omuggulu. Aleluya, Amen. kubanga bwe yaleeta ekigambo nabbi, nabbi ye mbaka wa Katonda eri abantu. Ewaffe eriyo Katonda. Bassebo ne bannyaba bali wano abalina ebibanyigiriza, oba olemeddwa mu kino, waliwo avumula ebyo. Amiina. Naye okukuvumula olina kubanga amatugo gali sharp, you listen. Oteeka okubulira to implement kyanakugamba. Kati omuwala yagamba singa abadde waffe yandigenze wani Wa nabbi. Underline the word ani Nabbi. Kakati ndo wadde baga nti waliwo eyabuulira omwami tuteebereza buteebereza nti oba mukyala, kubanga ono yanyumira mukyala. Namugamba nti mwami afande sebo w'ekitiibwa, obulwadde buwonye, amawulire amalungi, kano akawala ke twaleeta akava mu buwambe akatufumbira wano emmere akatwoleza engoye kaleesa amawulire amalungi nti ewaabwe eriyo omusajja nabbi. Nabbi oyo singa tugenzeeyo akolagana ne Katonda butereevu, ebigenge bijja kuwona. Nsanyuka nnyo nti Naamani yasanyuka. Amiina. Mukikubira amiina. Amiina. Teri yatayagala kuwona, yali yagezaako dda byonna, yalya byonna. Nammwe abalwadde wano abalina ebizibu byammwe mulidde byonna, olemeddwa okuzaala onywedde byonna, bakukoze byonna, bataddemu kino, bakutaddemu amagi gavaagamu ne gawandagala ne gagwa eri. Eri abantu gabakabateekamu amagi emirundi nga 7 million tamizo of money, abalala bagabatera mu bwererawo ne bagenderawo. Naye ng'oyinza okubanga ddala ensi ekulemeredda, ekunyigiriza nekunyigiza esekandawo, buli akuleetera kino kinaavumula n'ogenda, bawuuta kino n'ogenda, basiga kino n'ogenda. You have tried your level best. Ono yali yakoowa, naye ku kino n'agamba nenedda bwe kaba nga akaana bakagambye katugende. Kyava agenda n'ategeeza mukama we, toyinza kutambula kuva mu ggwanga ng'omuduumizi omukulu w'amagye tutegeezeza mukama wo. N'agamba kabaka nti okuwona kutuuse wa kuli Samaliya, ani avumula? Nabbi. Kati kyetutawandiikiddwa kumanya ani yakyusa kigambo ekyo Bayibuli tekyogera, kubanga kabaka ono owa Busuuli n'akwata ekkalaamu n'awandiikira kabaka munne ow'e Samaliya ebbaluwa emugamba etya nkuweerezza omusirikale wange omuduumizi omukulu ow'ekitiibwa gundi ow'ekitiibwa Naamani omumponyeza ebigenge. When nasomerako ku ssomero batusomesa nti waliwo ebbaluwa ze bayita dead letters, batwabisoma mu primary. Dead letter yebbaluwa ki teriko address ntuufu, teriko signature, terina nannyini yo butuufu. Eno ebbaluwa yali nfu kubanga bawandiikira ani? Kabaka. Omwana yayogerako ku kabaka nedda, yaganda navumula ebigenge. Nabbi. Abamu balowooza nti ebya Katonda ojja kubyeyiyiza. Katonda si wakuddaabiriza,
Katonda siwa kutereza, Katonda siwa kwatizaako. Ebibya byekwatirako tugamba tutyawo. Amina. Yagambye omwana bw'oba oyagala okuwona gende ewa nnabbi ewaffe. Katonda yawandiika bbaluwa, omwana teyakyogerako. Ono yabiwoomya. Yawandikira kabaka, kabaka ono teyamwogerako. Mu bbaluwa n'ekyannabbi tekyalimu. Musajja wattu omwana tagambangako nti mutwalangayo ebirabo. Tatagambangako nti avumula sente bwezi ti nabbi avumulira bwereere. Musajja wattu ng'akwata mbalaasi ng'ateekako patandegoyi bateekako bintu bateekako bintu bateekako bintu bamanyira nti bwe bagenda okuvumula owaayo ebintu ng'abipanga. Omwana tabyogerako. Guluba 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 besikooti ebikuuma ebikuuma abamafumu ab'obusaale bona bagenda omukulu agenda abantu bavayo ku kyalo balinga abadde ki alagawa bakulosinze boda bagenze Samaliya batuuse ku lubiri lwa Ssaabasajja owaayo. Saluti ziringako saluti naye bano ate bakuba saluti naye bekengeramu ewaabe tebakubira muki bakubira mugenge tebakubira mugenge naye kale ate banakola batya bayingira nga bawaayo ebbaluwa mumanyi ebyomubiri mumanyi ebyomu State House tusiga ogenda butereevu directly. Abakulu bazze bamugyeko ebbaluwa bagisoma bagiwandikidde kabaka bagimutwalira kabaka. Ssaabasajja atudde wali ebbaluwa emugamba nti nkuweereza omuntu wange nze kabaka weeno asayiniza kubyeko n'omukono mumponyeza ebigenge. Kabaka n'agamba kiki? Kabaka w'Ebusuule ayagala kunzijako olutalo. Atandise. Olaba abantu babasosonkereza bannaabwe. Nze ndi musawo ekyo kimu naye nakimukako nze ndi Katonda. Nze ndi Katonda nzitennamye. Omusajja ono alina kyanoonyaako. Alina kyanoonyaako. Mudakiika budakiika nga tasumuludde epeesa singa gaali mapeesa naye beesibasibanga buntuntu bwabwe nayuza engoye ze ako kabonero kakulaga nti yecwacwanye nava ne ku ntebe nagenda ng'ayomba okwagala kunitako ntalo nze mponya. Abasajja bano bayinfoma manyi mu mbiri mu State House muki mu bifo ebikulu by'ekikungu mubamu abamawulire mangu badduka mawulire gadduse mangu gadduse kubanga kirowooza nti simuzaaliwo banya engeri gye bagatambuzanga ne gatuuka ate ku Erisa ne kamuga nti ekiri mu lubiri lutabuse. Ssaabasajja nti ayuziza engoyi ayuziza zaaki baleesewo omulwadde ani tibaleese omusajja avudde eri wa bigenge tufudde azewa nti bamuwandikidde baonaga ti kyandibanga kabaka tasomye bulungi oba yawandiise teyawandiise bulungi. Kati kabaka weeri bano abakulu n'abakulu balabika tebategedde kitwabadde tugamba. Nze nabbi wa Katonda. Amiina. Amiina ey'amaanyi. Kambategeezemu mwenna abali mufe by'obuvunaanyizibwa. Mwenna abali wano oba olyani ebya Katonda bikolwako mu ngeri ya Katonda. Amiina. Tebikolwako mu ngeri yiyo. Kakana kyava kati mumugamba ajeno Katonda ffe tukola ku bya Katonda. Aleluya. Amen. Tondaba wana tobalaba wana abakola babuulira they dress like you. You think bantu babulijjo bakusagasaga kati omuntu Katonda amukwatako n'amukozesa n'amukoleramu omulimu otyanga Katonda. Amiina. Kaakati abasajja ne basimbula okuva mu kibuga wakati bagenda okunoonya ewaani eweerisa. Kati ate eweerisa amakubo gagenda mu kyalo omanyi simanyi balwaki twakolebwa bwe tutyo Mukama bwe yatukola n'atuteeka bbalibbali. Kati bagenda okukakana nga bavudde ku kolasi bagenda okukakana nga bavudde ku luguudo olulungi. N'amanyi agenda abuuza abaye muntwalawo eno nga bano abaana bamanyi endagiriro nti batugambye nti weerisa ali eri mmanga nga bakkirira ono agenda omutima gugenda gumuluma nga tebiikole nga bagenda nga batuuka awaka akayumba kali awo kakati awaka waliwo omusajja bamuyita Erisa alina n'omusajja wamuyambako bamuyita Gekazi kyava bamugamba nzeeyi bazze abaki
abasajja bano bazze n'ebintu bingi nyonyonyonyonyonyonyo bebavudde eri mu lubiri. Kyava ggulawo kakadirisa naga nti mugende mumugambe tata wana kumala wano nnyo biseera bingi, agende mu Yorodani yebbikemu yekka emirundi 7 ajja kuwona. Mbadde nsubira mwandikubye ku amiina. Amiina. Naye Yamani teyakuba. Lwaki takuba? Amanyi Yorodani musajja mulwanyi. Yorodani mazzi mabi, mazzi gasikuka, si malungi. Kyava atandika kati ntandise okubuuliza, ntandise kyebayita okukkiriza. Njagala weegendereze bulungi. Bwe yawulira obubaka teyabutegeera n'anyooma obubaka, mu kifo ky'okugenda ewa nnabbi yagenda wa mukama we. Bakyusa ekigambo musajja wa Katonda nnabbi ne bagenda wa kabaka wa Isirayiri ekitaali kituufu. Mulekeraawo okukyusa ebintu bya Katonda byayogedde. Bw'agamba nti eno esabbiiti gy'aba ayogedde. Bw'agamba nti kino tebakirya kyaba ayogedde. Bw'agamba nti kino kitegeeza kino kyaba agambye. Katonda tetekwa kwebuuzaako, abikola nga bw'aba alagidde. Agamba nti bba nekikola ki? Nekiba. Mu kifo ky'okutwala omwoyo gwe eri gye bamugambye owa nnabbi, yatwala birabo bye batamugamba. Bw'atuuka eri ne bamuwa eddagala eryangu, wennyike mu kidiba emirundi emeka? 7. Emirundi 7. Ekyo kiremaani, kizibuwaliraani. Wuliriza, njagala kusoma, sebodde munsomerere olunyiriri olw'omwenda, ddamu olusome n'olw'ekkumi. Tuli mu Ssekabaka ekyokubiri sura 5. Awo Nayamani agamba olw'omwenda n'olw'ekkumi. Awo Nayamani n'ajja n'embalaasi ze n'amagaali ge. Ebyo tebaabimutuma, genda maaso, ebyo byamuleeta. N'ayimirira ku luggi lw'ennyumba y'Erisa. Erisa n'amutumira omubaka n'amugamba atya? ng'ayogera nti genda onaabe mu Yorodani tekikwetagisa kujja eno emirundi 7. emirundi 7. Kale omubiri gwo gulidda gy'oli naawe oliba mulongoofu. Kaakati njagala ogenda empola nkulage kye bayita okukkiriza n'okutali kukkiriza. Tandika. Naye Nayamani n'asunguwala. Namba 2. Ne yeddirayo. Basebe omuntu anaalokolebwa wejjemu ekyokusunguwala. Omuntu anaalokolebwa ng'ayagala okugenda mu ggulu, sisaba nnyo Katonda wejjemu okusunguwala, kubanga ebikusunguwaza weesunguwalira bwereere. Katonda tasunguwalirwa. Twalina omukyala ewaffe mwogera bulijjo, yali wakazoolemu, si mulalunya agenze ewala naye wakazoolemu, naye yasekanga ate mu buladi n'anyumya n'aseka. Katonda omuyise Katikkiro nti anaavaako enkya. Katonda omuyise Katikkiro ye tavaako, byagamba kyokola. Haleluya, amen. Omukazi omulalu mutuufutuufumu, mutuufu nnyo, bameka bagandi mutuufu nnyo. Tavaako kati okumunyiigira, okwekalakaasa, okusunguwala, omala bya mbulago, toyina kyofunamu. Ono amugambye genda webbike mu mazzi emirundi emeka? 7. N'asunguwala. Lumu nali mbuulira olwatuuka ng'owoluganda otulabira. Tutuuka ku lunaku lwakubatiza. Etuuka lunaku lw'okubatiza munnaffe yatulanga mu maaso nga mulaba nnyo, mumanyi nnyo, mulaba tumumanyidde nnyo. Tutatuuka okubatiza teyagenda, mukyala nga mukulu. Netumunonya tukati mukazi twabatizibwa. Nze mwennyini ensalawo nga tugenda kubatiza kangende munjogereko naye. Namusanga wawaka n'aŋŋamba nakunyigidde obadde mukwano gwange obadde obuulira bulungi n'ogamba nti siri mubatize. Nze n'agamba nze kankutegeeze kitange ne mange bafa ndi muto. Nze nakulira mu kkanisa era bannaddiini be bandabirira, be bampeerera, be bansomesa, nensoma omuyigi, nensoma bino n'okunfumbiza be banfumbiza, naye n'olangira nti siri mubatize. Sisobola kudda mu kinaala kyammwe. Ne mugamba maama,
onyigirira bwereere. Nze sirina musango, sinagamba tuli mubatize enganzi. Bayibuli yeega nti okubatiza kyalo yona nekitegeeza kukola ki? Kunyika. Yesu oyo gweyogeddeko abadde yajja kukulembera naye bamunyika bunyisi mu mazzi. Kale maama, kati bwe bunyizi, kale naye nze nandikusaba ekintu kimu. Mu bunyeevu bwo situka n'obusungu mbwambu kukkiriza obeere nabwo. Omperekereko tugende olabe bwe babatiza abalala. Kulaba bulabi olabe obanga ekikolebwa kitta oba kya busiru oba kya bugwenyufu oba tekikwatagana na Bayibuli. Naga netombatiza kunzizi nkuli mwana muto. Ngakiriza. Tugenda naye wakamotoka yali ebwonga tutwala mukazi kyala mukulu naye obusungu muliko wali olaba obusungu bumanso sibuti. Mbona mugambye simubatize. Yasoma kyali mwana muto yakulira mu ddiini. Naye tugenda bwe babatizaayo nga 5 yanvubutukako wano mu ngalo. Ngenda omulaba ng'ali mu mazzi abatizibwa. Amina. Njagala kubategeeza osunguwalira bwerera bamubabulira ebintu ebyamakulu n'asituka n'agenda. Naye nga bye baba basiba ku ndagu gye babagamba ndeete omunye omukazi omunye agenda gifungula. Leeta jezize, leeta kiki, leeta omugwa ogwetugirwako omuntu ogulabawa ogenda gusangawa. Tuwonye mwenye n'okunonya amakonkomi n'otumanya ebyo bibasaba tubinoonya tulabe obulamu. Genda babulidde omukazi oli engeri gyabunoonyamu obulamu bw'omwana we. Abantu banoonya obulamu naye ono amugambye genda ogwemmaze emirundi emeka? 7. N'anyiiga. Twogedde wano ebintu bingi tugenda tumaliriza. Gonyize osunguwadde oyagala Katonda kakkane kubanga goli werosi. Oyagala Katonda kakkane kubanga oli mwama kitalo. Oyagala Katonda kakkane kubanga gwe mugaga w'ekibuga. Oyagala Katonda kakkane kubanga wakola kino. Katonda yagambye Professor Nicodemus yamugambye sebonko namugati omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakumeka gwakubiri. Yamugamba nti Professor God teyamuadressinga nga Professor. Asonga so ino omusayimu gwe oli muntu. Namugati omuntu yenna ekigambo yenna okimanyi mu Luganda. Omuntu yenna oba oli mugagga oba oli wakiki oba oli waki bakusinza bakwagala olina abaana olina abakazi olina erinnya mu nsi bwe kijja mu bya Katonda kakkana. Ekyo bayita okukkiriza. Namba 2 agambye n'asunguwala. Namba 2 neyeddirayo. Kati boddayo Katonda n'akola atya? Twasoma wano ku muvubuka omugagga lesoni zonna zisenegeka zimanyi. Omuvubuka omugagga bwe yatunuulira Yesu bwe yamugandika eno tuna byoli nabyo obigabira abaavu ojje ngoberere. N'akola atya? N'asiriikirira. Bayibuli ga n'agenda ng'atokooteredde. Yesu n'amugoberera. Yesu yakola ye yamulira n'agenda kyangu eŋŋamira okuyingira mu nnyindo y'empiso kusinga omugagga ogenda mu bakabaka b'omu ggulu. Katonda Yesu teyavaawo yali ayimiridde. Bw'anaasunguwalira wano twogedde ekintu kikulumye naye nga kye kinaakuvumula n'onyiiga bunyiizi ne weddirayo n'otamba n'oyomba n'okola ki sikyazzeeyo kati omala otawaana nnyo. Katonda akuyambye buyambi luno oluganda lukuyamba okuzibula amaaso okole ekituufu olokolebwe. Amiina. Kakati wulira amugambye genda maaso katyawo. Naye Nayamani n'asunguwala ne yeddirayo. N'ayogera nti laba mbadde ŋŋamba nti taleme kufuluma gye ndi. Owulira kati ekyo kye bayita sebonsonyiwa nkyanguye mangu naye kale malo kisoma ekyo. Mbadde ŋŋamba nti taleme kufuluma gye ndi. N'ayimirira n'asaba erinnya lya Mukama Katonda we n'ayisaayisa engalo awali ekifo n'awonya omugenge. Olwo lubayita olugezigezi. Ayina enkola ye. Agenze wa dokita naye ate yalina eddagala lwaki tewali ekubidde eri. Nze nina dokita wange nakati ate kubanga ndabeera mpuliriza ayina enjogera ye bwengenda naŋŋamba nti ogenda kukozesa kino nakino nemugamba naŋŋamba musumba embuzi tegaana mugwa.
embuzi tegiraki tegaana mugwa ogenda okulaba nga bayongeddeyo eddala embuzi tekolaki tegaana mugwa kati gwe tolina buyinza bugaana katonda kyagambye bwoba oyagala okulokolebwa genda gwe mu mazzi naye kati aleesa olugezigezi lweruluwa mbadde ngamba yandifulumye jangu yandifulumye najja wendi nakebera awalwadde nakwatakwatawo mukama akuwa omukisa mukama wanaavumulewo mukama wanaavumulewo ebyo bwoba obadde osobola obyekwatakwata ekyakanya okubyekwatakwatirewo kiki bwe tugenda eri abasawo tukakkana ne batugamba byonna bye bakola batya bye baagala bwoba oyagala okuwona bwe tugenda eri katonda twagala ogenda n'olugezigezi lwaffe katonda muleke abakujjanjaba ono yamugamba eddagala lyatagambanga mulala yamugamba genda otunde byoli nabyo obigabire abaavu ojongoberere yakigambako omulala obulwadde bwe kyekika kye bwaliko nti omusajja bano basomesa ebyobulamu batusomesa batugamba towulirizanga bulwadde bwa munno lekaga nze nange ndi walusa nawe oli walusa kammire ku liryo sebo dokita sibo musomesa lekaga nawe njoka zikulu nange zinnuma nze ninalusa naye zirya amatooke mulala tezirya mulala addukana mulala taddukana kati gwegenda osa nonyinoyirya muno katonda yalina prescription entuufu amiina bwagamba nti luno lunaku lwa sabiti abakoze atya ayogedde tosunguwala teweddirayo toleetamu magezi ngoli beyaŋŋamba ti nga sirumyufu mbadde ŋŋamba yandize nakwatakwata nalabyalaba waliwo yagamba nagamba natugana natya okunywa omwenge nga te yakola omuwemba yakola obulo katonda atugana natya okukwasa abakazi abangi ngate abakazi bo yakola bangi ne basinga abasajja era nze ngenda mubuuza ekibuuzo kati bano abafikawo bakufumbirwani kati gwe yakutekawo nga gwoyamba bafikawo nawe omukazi bakutekawo nga gwoyamba oli kiyambi ku bantu ababadde balakasidde katonda pulogulamu ye bwagamba nti amu aba kyakoze atya kyagambye akimanyi nti waliwo abafikawo kiggosolavinga ebintu bya katonda kale walinasomako kimu kiwandiika kale amanyi abasajja bafa mangu bafa nnyo mu ntalo kati bwewassa omu abala bafikawo kati ne bakugaa nti abafikawo babo njagala kubategeeza katonda kyebayita okukkiriza kyagambye kyokola ndeetayo ekigambo ekipya wano ekirala ffe tugamba mu byokukkiriza understanding can wait but obedience can't onjala okuba tutegedde nikyakugambye kati amazzi bwogagwamu gawonya gatya ebigenge gabikuuta bukuusi gabibotola gabikaza nagamba sijja bwagaana nagamba nti abana ne falufaali emigaji waffe damasiko tegisinga guno yordani ogusiikuuka why nze levo yange egenda mugwa ogusiikuuka eri abajeri katonda naye nga bamanyi n'ebisinga obulungi kino kyekyandikoze waliwo omulala yawandiika mwe mubatiza abantu gamanyika kubanga batono bwe balibeera abangi ate munakola mutya kubanga muli batono kyemuva mukola ekyo naye bangi bwe babeera abangi kakati katonda takyusa lwakubanga bangi methodology esigala katonda agoberera methodology bwagiwa gyayagala okole togikyusa tolina buyinza katonda tava mu ntebe ye naawe taata ogitulemu katonda asigala katonda kyayogedde kyakoze eki ebyo bya abana ne falufaali emigaji edamasiko gisinga naye si kwa bulokozi okusinga mukama yasinga okumanya ekituufu amiina wulira yasunguwala naye ddirayo omaze okunyonyolawo aba ne falufaali olwo luba lugezege soma Zabbuli yobu 38 soma olwokubiri paka ku lwomukaaga olwokubiri lugambye olwebiseera soma kukatona olwokubiri ani ono aleeta ekisikiza mu kuteesa n'ebigambo ebitaliimu kumanya wulira katonda yabuuza yobu naawe gwe ng'omuntu aleeta ekisikiza mu kumanya oteesa kigwe biki byoteesa gwe agamba nti kati mbala nemba wano nensira wano oteesa ki
ebintu byonna yagamba tubirye ebintu byonna tubirye lwaki oba sibyali byakulya yateekawo byaki munkyusa empya akiwandika bwati njirina wano agamba ani oyo aziyiza entegeka yange okutegerekeka ng'ayogera ebirago obutamanya. Nsoma verse Job 38 verse 2 mu translation ene emku translation aga ani oyo aziyiza entegeka yange okutegerekeka ng'ayogera ebirago obutamanya. Ebyo byonna byoyogera gwe byoleeta wono Katonda yali abibuuza Yobu Katonda yamubuuza ebibuuzo na musajja yakaaba Yobu Katonda namubuuza ebibuuzo byonna nakakkana. Namugandi kati nawe obuuzaani ombuuze nti abakazi bafikawo genda kukola ki gwalete kizikiza mu kumanya kati naawe nkuddemu wali luddawo bwe nali nteekawo ensi eno nagipima naawe ekigera kyayo nakisimba ku ki eno wansi ennyanja etudde ku ki nziramu bwolina magezi ŋŋambye kino naawe n'ogamba kiri oyogera ngaani wano Yobu kibamugamba gwoleta kizikiza mu kumanya era tugenda kumubuuza otugana otya omwenge ng'ate wakola amabidde otugana otya ng'ate waliwo obulo otugana otya nga tuli omuwemba otugana otya ebyo nyumya byamboozi zo mbasa kyebakya okukkiriza tekuliimu ebyo mu kukkiriza ekigambo kiri kimu yesebo. Wulira Matayo 22 olwa 29 lugamba lutya lugamba nti naye Yesu n'addamu n'abagamba nti mukyama olw'obutamanya byawandiikibwa newankubadde amaanyi ga Katonda. Ekibakyamya temumanyi byawandiikibwa n'amaanyi ga Katonda. Katonda yakola ekyamagero okumala emyaka 40 nga buli lunaku olwa Sabiti ng'emaanu tegwa, ku lunaku olwa Friday egwa ddabo, okumala emyaka 40 ana abasomesa. Oye Katonda ya Katonda agambye temumanyi maanyi ga Katonda. Katonda bwagambye nti mujje gyendi yalina amaanyi. Tomanyi Bayibuli, tomanyi n'amaanyi ga kigambo kya Katonda. Wulira kyagamba Katonda ne bwayogeranga ebintu ebitakola sense gy'oli, just implement, gweteeka mu nkola ebintu ebitakola sense. Kyevudde nagamba understanding can wait but obedience can't. Kyokutegeera kusobola okulindako naye obuwulise bwo tebulinda. Kati kankunyonyole kino kyengamba okutegeera kulindeko. Kati obwogwa mu mazzi ebigenge nebikola ki? Naye amanyi afuna ebibuuzo ng'omusajja omuyivu alwanye entalo, amazzi abadde awuganga n'okuwuga nga bulijjo gabbira nabbira munda n'agabeeramu gavumula gatya kati emirundi. Lwaki giri 7? Lwaki tegiri 5? Lwaki tegiri 4? Lwaki ogumu gwokka tegumala? Lwaki sigenda 8? Understanding can wait but obedience is a must. Katonda bwayogera eri abantu bagamba Katonda yes baku bintu ebitaliimu. Waliwo omuntu omu yamunyuwa enjaga bamubuuza ekibuuzo nabaga naye wange ate oli mukristaayo naye atonywa n'enjaga nakati okama Katonda ayinza okunyigira akadde obuddo just glass of glass. Katonda omulamba munene bw'atyo mu kitiibwa kye n'alyoka anyiigira muddo. Abantu baleeta okubalaata mu bulokozi bwabwe, baleeta ekizikiza mu kutegeera. Agambye atya tekikola sense. Yatunulira embeera y'amazzi tegasanyusa, masiikuufu nnyo, n'agenyinyala n'agagaya n'agaya enkola ya Katonda, n'aleeta gali ag'ewaabwe agabana ne falufaali amanyirivu. Katonda yawadde agamanyi nti gyegali. Toleetanga ndowoozayo, toleeta ndowooza, twatuuza lukiiko noleeta endowooza mu bya Katonda. Tolukiiko lw'ekkanisa lwatula ne lukola bwe luti, twatula ne tusalawo, musalawo kusinziira ku kiragiro kya Katonda kyokka. Okwo kubayita okukkiriza. Nowa kanyanguye mbabuulire ekirala. Nowa kye bamugamba kyali tekikola sense. Kirwa ekitakola sense.
bamugate enkuba egenda kutonya nga tetonya nga sokede planet ebeerawo tagirabangako genda obajja eryato mumuti gofeeri lwaki gofeeri sajja we talina ebibuuzo bajja mwena mugenda kuyingira omwo n'ebisolo enkuba egenda kutonya tabitegeera tebikola sensi nanyonyola abantu emyaka 12 nga tebabitegeera babajja tebabitegeera babuuza tunalyaki emmere bweriggwamu ebisolo tebiritulya bifulumawa ventilation emala sansa amala hygiene amala all those questions no answers nga ye agamba bugambi abange tubajje mukama kiyakoze eki kyeyagambye kibaite okukkiriza katonda aluma Ibrahim amugamba jangu leeta omwana wo genda ku lusozi Moria nkole ki mugenda muwayo tugende omwana agenda kuwawo nga sadaka omwana alina oyo oli omulala bamuleeta buleesi mu ngeri yanjawulo omwana ambuliza mu kkubo tugenda ndaba akambe ndaba ekibiriiti ndaba obusubisubi endiga eriwa namuddamu atya mukama aneefunira naye nga n'amaziga bwe gajja tabitegedde kubanga katonda takkirizanga kuwa sadaka y'abantu abasamize be bawa sadaka ez'abantu ate katonda naye asaba sadaka ya muntu naye n'agenda nga tabitegedde n'atuuka ku lusozi katonda neyeefunira omwana gw'endiga agamba otya amiina oyi katonda ebintu bingi tojja kubitegeera kyova olaba omusajja ono bwagwamu ogwokusooka n'agwamu byavaawo ogwokubiri tebyavaawo ogwokusatu tebyavaawo ogwokuna tebyavaawo ogwokutaano tebyavaawo obulwadde bwe buba obwokuwona buli lwoddayo ewa dokita akubuuza nti kati wasuze otya ngaoyagala dokita okumumantaaza kumugamba nti ate nasuze bubi nnyo okusinga bwe najjira wano dokita waba omutabodde ayagala kuwulira progress kivala waliwo edda we twalwaliranga ebizimba oba nabo byalagawa ngaomuntu alwala ekizimba ne bakuba empiso mbu kibule nekigaana okubula ate nebakuba ate nekiddamu ate kyengere kakati nekibuzaza omubiri kati wuliriza ebbwe erinawona liraga ngaolaba lisembedde alina omusujja ogulira akati nasasuze bubi wadde sinawonedda naye amaani ne ku gwokutaano yali ebigenge ku ebiri kyava agamba banne nti kaŋŋende abasajja ne bamubuuza nti singa akusaba ekisingawo tewandikikoze gwamu kigweyo bwe gatakuwonye fine eriyo abatamba tujja okutwala mugulu nga tukuludde lwa mpaka balinga kigaali malaka kikwatako nosindika abasajja bano bamukwatako ne basindika sebo gwamu ogusembayo bwotowone nga tumanya tegawonya paka leyagwamu ogwomusanvu tugamba tutya amiina agenda okuvayo nga ebigenge byonna bigenze ngaomubiri guzenga ogwomwana omuto tugamba tutyawo amiina genda ogwemu olaba oba kinakukolera tekikola sense nenama tasobola kukinyonyola nenama nyuma yaddeyo batasobola bagamba nti abange nafunye eddagala mugende ku Yorodani mwebikamu emirundi 7 tetuwulirangayo mulala yawona lwangeri eyo kubanga mukama kyeyali alagidde amiina wuliriza katonda tebikola togaya nteekateeka ya katonda wuliriza nga bino byenawandise wano okubatiza bwagamba nti mwenenye mubatizibwe ebyo byammwe bibagibweko by what process nange simanyi akati bwokkiriza nobatizibwa ngaebibyo bisangulibwa nange simanyi ne balangira tone mwana wange gwenjagala gwensanyukira ebyo byaggulu lulimi lwaggulu olina kulugondera nokola katonda kyayagala amiina ekirala ekitategerekeka oli baga nti sabiti yeeno bwogibeerako eba ya njawulo omusana gwaka mu ngeri ya njawulo enkuba tetonyako teruliiko nalwo bizibu naye katonda yagamba nti mujje ku sabiti mujje naluwa omukisa tebiraba namwaso tobiraba naye guliko muki okukkiriza kubeera mundamu gwe notegeera ne katonda kyayogedde kyekituufu kanagandi mujje musembere kumeza mukama waffe Holy Communion bali mu kusa ekimu okutukuvu eri nga babitandika Yesu nasituka nava ku ntebe nakwata kataasa nagenda okuba naza ebigere nga tetekalirega nti omuddu yanaaza bano ebigere
nafukamira nanaze bigere ne basirika ne bamutunulira natuka ku Petero namugamba nti Petero namugamba sebo tojja kunaza bigere nzi toli naza bigere ennaku zonna namugamba nti saawa ebigere bwe sikunaza ebigere onooba tossa kimu nange namugamba nti ogambye eki nti bwe sikunaza ebigere onooba tossa kimu nange namugamba nti obanga kussa kimu naawe naza kuva ku mutwe namugamba totegeera kyenkola sinaza mutwe naza biki bigere Katonda ali particular abantu baga Katonda Yesu basiba ku buntu yali ayagala bigere bwe yagamba bigere yatagamba kitwe mutwe mikono no oye Katonda era bamalo banaza naleta ne bagenda kusembera ngabe kuli ne bakozesa nje bakozesa ne bakozesa omugato tazimulukusa ne babikozesa nebo bamala ababuuza mulabe kyemba koze omuntu tasinga mukama we n'omuyigiza tasinga muyigiriza nze ndi mukama wammwe nfukamire ne mbanaza ebigere nammwe mukolenga bwe mutyo olw'okuzijukiranga wow naye bameka bakamba ne balimba nti batusembera ku meza ya mukama waffe nga tebanaaba ku bigere bameka abakwata akagaati mubiri gwa Kristo ng'ate bakakoze mu bizimbulukusa ne banywa enviinyo ate enviinyo erimu ekitamiiza bameka basembera nga tebanaabye ebigere abamu balina system ne banaazaako obugere bwabamu bo ne beenazanazaako mwe ne mutanaaba Katonda methodology yajiwa asembera ku meza ya mukama waffe banazagana ebiki bigere bakozesa omugato ogutalimu kizimbulukusa bakozesa enviinyo etatamiiza unfermented sajja omuyaja mu ofisi yange nangata naye ate akaffe ketukozesa bwokanywa ennyo owulira nga naawe kintu kigenzeeyo Katonda byannyonnyola tebireeta maki sense naye nga byabagambye bwe yagamba nti waliwo ebiri clean and unclean foods kati gwolizoninga byakola ki byabaki byakola ki za musango ki gwaleeta ebigambo ebitalimu oyinza okubuuza omuyinza byonna yiyamanyi nebitali biki ebirongofu bigenda meka peya meka ate nongofu musanvu ani yabisomesa yeyabirondangamu oba bironderamu eri ku nsiko ekibuzo ekirala bano baali tebalya nyama mu biro ebyo byamanya betya nti birongofu nga si birongofu obulongofu n'obutali bulongofu tebukwatagana ku kulya buli mu nature mu butonde but people are reasoning arguing agambye ebintu ne bitakola sense soboka Luka 7:3 Luka 7:3 agambye nti naye abafalisaayo n'abayigiriza b'amateeka ne beegaanira okuteesa kwa Katonda kubanga tebabatizibwa ye agambye nti mu nkyusa eno empya agamba nti abasolooza b'omusolo n'abantu abalala bonna bawulira ekigambo kya Yowaani ne tukikubira amiina bwe bakkiriza nti Katonda kyabategekedde kyekituufu ne babatizibwa Yowaani ne bameka bagandi Mukama kyategese kyekituufu wanika wulira akadde kagamba kyokka abafalisaayo n'abanyonyizi b'amateeka ne bejja ku nteekateeka ya Katonda ne bagaana okubatizibwa obutabatizibwa kabonero ak'okwejja ku nteekateeka ya Katonda badde nsoma Luka 7 onyo olwa3 omuntu afuuka atya omukkiriza number 1 Baluumi 10:17 agamba bw'ati 10:17 kale okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira mu kigambo kya Kristo nga towuliriza kigambo ky'abantu si kya nkiiko
si kya biragiro by'abantu, tekirina kibuga gye kiva, kuva mu kuwulira kigambo kya Katonda. Mbakubiriza mwenna abandaba bawuliriza, bw'oba oyagala eggulu, bw'oba oyagala ebirala beerawo, nze sikugaana ku nsi ddembe lya muntu, omuntu okukola byonna byayagala, naye bw'oba nekakutaana n'obeera nga nze ayagala okugenda mu ggulu, olina kuwulira Katonda. Katonda, God kiva mu kuwulira Katonda, so si nkiiko, so si bakulembeze katubenga ffe ab'eddiini. Wuliriza Katonda. Kyova otagamba obe ne Bayibuli eyiyo weesomere owulire Katonda kyagamba, so si ffe kye tugamba. Nze nsobola okusomera wano nga nkusomera nina kyenkugamba. Lumu nalabako omuvubuka omu yali ngaayagala okukwana omuwala, yasoma onyiriri muno mweziri mwagalanenga, alimusomera. Oli bwamugana namugana neta nze sikwagala namuga ssebo onyooma ng'ate ffenna twakolebwa mu kifaananyi kya Katonda n'alubikula olunyiriri. Kati Bayibuli eri abagikozesa okwefunira ebiki ebyabwe ne bagyogeza byetegula ki byeteyogera, naye abanalokolebwa bawuliriza Katonda yennyini. Amina. Soma Luka 8:19 paka 21. Awo nnyina ne baganda be ne bajja gy'ali ne bagamba batya, ne batayinza kumutuukako olw'ekibiina. N'abuulirwa nti nnyoko ne baganda bo bayimiridde ebweru baagala okukulaba. Naye n'addamu n'abagamba nti mange ne baganda bange be bano abawulira ekigambo kya Katonda ne bakikola. Abawulira ekigambo kya Katonda ne bakikola ki? Ne bakikola. Bameka baagala okuwulira ekigambo kya Katonda n'okukikola bakikole. Abo be bayita abakkiriza. Ne bawulira ekigambo kya Katonda n'owulira buliza abo bawulizi, si bakozi. Bebulaniya 10:6 kyevudde agamba, lunyiri twatandise nalo agamba bw'ati 10:6 nti era awataba kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa Katonda, kubanga ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali era nga ye mugabi w'empeera. Basebo bano bonna abakukyusiza ebintu ne bakutanamu ebigambo ebirala si bagabi b'empeera. Nannyini mpeera agambye kanziremu. Abantu b'ogobera si bagabi baaki, tebalina mpeera. Empeera etewotoka ey'olubeerera agirina gw'olina okuwuliriza. Ajja wali Katonda kimugwana okkiza nti Katonda waali era nga ye mugabi waaki w'empeera. Mukama wo akozesa ku mulimu yagenda okuwa obulamu obutagwawo, ate kitaawo, ate jjajjaawo, ate akulembera mu ngeri endala talina. Alina empeera agambye eno esabiti yange, alina empeera agambye basembera bati, alina empeera agambye babatizibwa bwe bati, alina empeera agambye kola kino. Kakati gwe alina empeera omunyoomye n'ogenda n'abatalina bafu banno. Yokaana 14:15 15:14 quick. Obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Wuliriza gera maaso. Ate 14:14 obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. 15:14 n'agamba atya, bwe muli mikwano gyange bwe mukola ki? bwe mukola bye mbalagira. Wano njagala okugamba lekerawo okubuzaabuza abantu nti bwe twakkiriza ku Yesu tetugoberera amateeka ga Katonda. Agati obanga munjagala, Yesu yagamba munaakwatanga bye mbalagira. Tugamba tutya? Amina. Era kambategeeze aliyo abantu abaataputa obinja kucyogerako mu maaso eyo nga balooza nti aba Seventh Day they are legalists. Legalists be bantu abakwata amateeka balokolebwe. No, we are not legalists. Tukwata amateeka kulokolebwa, naye tukwata amateeka ga Katonda kubanga twalokolebwa. Amina. These are two different words. Wuliriza nnyo. Omupeera gubala amapeera kubanga mupeera. Nziremu. Omupeera gubala amapeera kubanga muki? Mupeera. Omuyembe gubala emiyembe kubanga muki? Muyembe. Nkwata amateeka ga Katonda kubanga ndi mwana wa Katonda. Amina. Nina abaana nze naye mutabani wange afuba nga tugenda okwebaka naggalawo nakola kino bwe kumakya engato zange azikuba alongoosa. Ebyo tabikola muzaale. Mutabani wange takuba ngatto afuuke mutabani wange.
mutabani wange tasibaawo bukondo nfuuke kitaawe asibaawo kubanga ndi kitaawe. Amina. Akwata ensawo yange nakola n'engoye zange kubanga ndi kitaawe. Amina. Katonda tukola byayagala kubanga tuli baana be. Amina. Tuli baana be abagabana ku DNA ye. Amina. Tuli baana be gwe tuwuliriza. Amina. Tumuwuliriza yalina empeera. Amina. Ngawuli oli akutisatiza era nja kugoba mukika era nja kukola bwenti nokubama nfudde ufaki Bible ekala kitaawo n'ennyoko bannese n'ekitangana naye Katonda n'akulabiriranga. Enkwale zibeera mu nsiko n'okisanga n'abaana 14 enkoko esula mu nnyumba n'okisanga n'ababiri obusolo bwagira bwava mu nsiko naye ate enkwale erina abaayo. Katonda alabirira abayiganyizibwa. Amina. Kubanga ye nannyini buyinza. Muli mikwano gyange kwe mukola bye mbalagira mukukkiriza ku bikulu 22:18 lw'obusoma mukukkiriza ntegeeza buli muntu awulira ebigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino nti omuntu yenna bw'ayongerangako ku byo mukukkiriza toyongerangako. Bagambye genda wa nabbi tosaawo kabaka. Bagambye gendayo bugenzi togenda na birabo bye batakusabye. Bagambye kwame mirundi 7 togenda mu 6 togenda mu 8 genda maaso. Omuntu yenna bw'ayongerangako ku byo Katonda alyongerako ku ye ebibonoobono ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. Exactly. Basebo Petero ekisooka 2:21 n'agamba atya nti kubanga ekyo kye mwayitirwa kiruwa kubanga era Kristo yabonyaabonyesebwa mu lwammwe ng'akola ki ng'abalekera ekyokulabirako tukole ki mulyoke mutambulirenga mu bigere bye. Mukukkiriza tutambulira mu bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya. Amina. Weebuuze Yesu yatambula atya, kino yakikola atya, kino yakikola atya, gye tukoma okubitambuliramu gye tukoma okufuna amaanyi agatambula. Tekitegeeza toyongera ku bigambo. Bw'ogenda ewa Yesu tambulanga bwe yatambula. Bwe yayagala okubatiza yagenda, bwe yagala okusinza yagenda, bwe yagala kino yakola atya, bwe yakola ekyo kikubeza ne Bayibuli as a reference. Kati tovala Sitaani mugezi abantu abamu yabajjako Bayibuli kati tamanyi Yesu bwe yatambula. Babimusomesa muto n'abikwata kuramu waka ebirala tamanyi gye biri. Ebirala babyogera babicyankalanyiza. Kakati gwe kyovulaba nti otambula okebera. Soma Petero tumumaze Yokaana ekisooka 2 soma 4. Yokaana ekisooka 2:4 ayogera nti mutegedde n'atakwata biragiro bye ye mulimba. Sokoleke kati tumanya tutya nti omuntu ono nabbi wa bulimba. Waliwo yambuze ekibuuzo ekyo kankiddemu wano govewo ng'ogenze kasi. Yabuuziza tumanya tante oba mubabbi b'obulimba ku kino kwe tutegeerera. Ddamu osome bulungi. Ayogera nti mutegedde n'atakwata biragiro bye ye mulimba. Oyo ye mulimba n'amazima tegali mu oyo. Kasitola banga omuntu ayigiriza ne baba akubye engoma ne baba akuba kidongo ne baba abuulira nnyo ne bwe yeesala omusaayi ne guyiika ne bw'ayogera n'akyusa ennimi ne bw'ayogera mbw'ayogera n'abamalayika kasitaba nga takoze ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri ye mulimba n'amazima tegali mu ye. Kati ffe tusobola okumanya omukyamu nga tukebera ku kigambo kya Katonda. Oli ekyakimumuuzisiza ekimuuza ng'akirireetinga ku sabbiiti ng'agamba nti kakati oba mwe bannabbi b'obulimba njagala kukulabula. Bwe yali avaawo yagamba bwe ndivaawo emisege girijja tegirisaasira kisibo. Bannabbi b'obulimba balijja. Yesu bwe yali alanga eyali asinza ku luno bwe yali alanga abanajja yali yeerangiramu oba yali alanga balala. Yali alanga ani? Petero bwe yali akati bwe tulivaawo walibawo babirijja ne bakyusa yali alanga yennyini oba yali alanga balala. How can you say nti ali ku Sabbath worship ate ye nabbi w'obulimba? Lwaki totya nakukyogera mu kamwako?
kubanga oli yakyogera yali kwolu eyakyogera mubatize gweoyogera toli mubatize kati aliwo mbulimba naye buli akwata ekigambo kye mazima okwagala kwa Katonda nga kumaze okutuukirizibwa mu oyo. Aleluya, mukuba amina nnyo. Amina. Ku kino kwe tutegeerera. Ako ke mbadde nninda. Ku kino kwe tutegeerera. Kiddemu. Ku kino kwe tutegeerera. Bamu omulundi omulala. Ku kino kwe tutegeerera nga tuli mu ye. Ku kino kwe tutegeerera. Kiriwa. Nga tuli mu ye. Kiriwa. Ayogera nga abeera mu ye. Ayogera nti ali mu Yesu. Kimugwanira naye yennyini okutambulanga era nga ye bwe yatambulanga. Amina. Totulima mbuli mu Yesu ng'okola birala. Ofera bantu obanyaga banyagisa linnya lya Yesu okola biki otambulanga bwe yatambula kiyayigiriza kyokoze. Kati oba okola birala nze mmanya toli mu ye naye nenkuleka kuba sirina buyinza bukugaana kubeera mukyosazeewo. Ne Yesu bwe yali wano ku nsi teyalumbanga bantu nga bagwa mu bulago bamukkirize lwa mpaka naye yasomesanga busomesa nange nsomesa busomesa. Kuno kino lwaki tokaddamu ako ebira tuugera byakitindi tekimala oba tovudewo naye tovaawo omwana wa twagala lwakiri tumaliririzaawo. Yokaana ekisooka 2 abange wandiikaawo naawuliriza naali ku televisioni yonayona gyoli luno lusazeeko bweba bayibuli yiyo kyovalaba tobeeranga naye amuliraano. Yokaana ekisooka 2 olw'omukaaga agamba atya ayogera nga abeera mu ye. kuno kwe tutegeerera kye njagala okuwulira nga kisoose nakyo. Lwakutaano naye buli akwata ekigambo kye mazima okwagala kwa Katonda nga kumaze okutuukirizibwa mu oyo. Exactly. Ku kino kwe tutegeerera nga tuli mu ye. Kyekikirwa ayogera nga abeera mu ye. Ayogera nga abeera mu ye. Kimugwanira naye yennyini okutambulanga era nga ye bwe yatambulanga. Okumanya olunyiri lunyumidde. Ddamu olusome ndunoonye wano. Kanduddemu tuli mu Yokaana ekisooka essula 2 olunyiriri nsomya olwokutaano. Naye buli akwata ekigambo kye mazima okwagala kwa Katonda nga kumaze okutuukirizibwa mu oyo. Ku kino kwe tutegeerera nga tuli mu ye. Ayogera nga abeera mu ye. Kimugwanira naye yennyini okutambulanga era nga ye bwe yatambulanga. Verse 4 kati nsoma vanjiri sirika. Oli agamba nti mumanyi otyo ate n'atakwata biragiro bye mulimba. Muki? Mulimba. N'amazima tigamuliimu. Verse 5 naye oli atuuse ekigambo kye mwoyo okwagala kwa Katonda mwe kutuukidde. Amiina. Mu butuufu bwakwo. Amiina. Kwekyo kwe tutegeerera nga tuli mu ye. Oli afaanana okusigala mu ye naye ateekwa okuyisa ng'oli bwe yayisa. Amiina. Kyetaaga bayino kyulaza ekyo. Kamalirize ndowooza na bigambo bya maama. Muntu nuwulire mwenna ebigambo byani? Bya maama. Abaaye ngambye ngenda kwogera bigambo byani? Bya maama. Bameka abalolo nga bazaalibwa mukazi wanika tulabe. Ngenda kwogera bigambo bya maama. Maama gwende ayogera ebigambo ebisembayo bwe mugaana ku bya maama nange mba sina bigambo birala. Maama gwenjogerako ye maama waffe ye Mariyamu eyazaala Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Mariyamu ayogerwako nti yaweebwa omukisa mu bakazi bameka? Bonna. Lwaki yalina omukisa? Kubanga yafuna akakisa mu nsi yonna okuzaala omulokozi waffe. Amiina. Ye yekka eyayingiramu eggi eritaayita mu kuzaala kwa nsi eno. Amiina.
ye yekka eyabeera n'omuntu gwe yakuza okuva lwe yatandika n'abeera naye ye yamulabirira ye yamuyonsa ye yamutuuza yamuyigiriza okutuula n'okutambula byonna ng'abikola ku Katonda ddala yafuuka omuntu. Amiina. Ono ye yafuna omukisa okubeera n'omuntu omutukuvu okuva lwe yazaalibwa paka lwe yafa. Amiina. Sinless. This Mary, don't choke. Mariyamu yabeera ne Yesu atalina kibi ye yekka. Ffe abaana be tuzadde bonna nabatunula nga bwe baagala, n'abazzukulu nga bwe baagala, nammwe ababazaala nammwe mwagala nga bwe mwagala. Naye ye Mariyamu yabeera n'omutukuvu okuva mu lubuto lwe n'amukuza. Naye lumu yawa abantu amagezi genjagala tusule nago olwaleero we tunaatandikira. Yabagamba bw'ati, obikuddeyo taata natuuseyo dda, otuuse mu kitabo kibabuulire. Enjiri ya Yokaana essula 2 olunyiriri olw'okutaano. Sooka oleke nange ntuuke. Abaaye mumaze okuwandiika. Yowaana essula 2 akanyiriri ak'okutaano. Yowaana nange kamutuukeko mu gunnange. Kaakati ebyo bigenda bitya? Tandika tuwulire. Nnyina n'abagamba abaweereza nti kyanaabagamba kyonna kye mukola. Kaakati bagamba tyayita n'emmandwa yamanya kyerya. Yesu baamuyita ku mbaga Kaana, maama we bamuyita ku mbaga Kaana. Ebitabo binnyonnyola kirabika embaga eyo baalina oluganda ne Mariyamu. Mariyamu n'agamba mutabani we, naawe ojja kubaawo. Mutabani we n'agenda n'abayigirizwa. Embaga z'Abayudaaya zaabeerangawo ne zimala wiiki namba. Bano boogerwako mu ssaawa esembayo. Oba we baatuukira fine ne batuula mu bifo byabwe. Maama atudde wali, Yesu atudde wano mutabani we ne ttiimu y'abayigirizwa be, ne kitandika ekigenda mu maaso ku mbaga. Bagabudde tebaswadde nno, ne Mariyamu tagendeddeemu. Ebyokugabula biweddewo, abantu bakyesomba, biweddewo. Mawulire gatuuse ku Mariyamu. Baaba oba oli yali baaba we, oba yali maama, oba yali amuyita senga, namugamba tufudde, tweswadde, abantu bakyeyongera kujja, naye enviinyi eweddewo. Naga nti eweddewo, sore kakati kino temutawanya nyonzi, mugende eri oyo. Naye oyo gwe mulaba atuddaawo, muntunuulire Esebo oyo gwe mulaba akoze eki? Atuddaawo. Oyo mutabani wammwe, oyo gwe muba mutwalira amawulire ago. Kyonna kyanaabagamba kye muba mukola, kyonna. Underline the word kyonna. Oyo tawakanyizibwa. Amiina. Oyo taddibwamu. Amiina. Oyo yekamala byonna omutuufu. Amiina. Oyo ye nannyini byonna. Amiina. Amakulu amulangirira yaduumira ensi n'eggulu. Amiina. Oyo kyakugamba, don't ask question ne bw'oba totegedde. Maama yayogera. Ne bakandika gwe atusongeddeko. Tumulaba ayambadde enkafu. Si ono wa bulijjo gwe tumanyi. Kitabo kisimubazi. Si mwana wa senga. Kyonna naye ne bakkiriza ne batabanga Naamani yakankana. Sebo dda nsoma ne bagenda. Olw'omukaaga waaliwo amasuwa. Zokoleka ensome n'evvanjiri awo. Lwabadde lwakumeka lwasomye. Olw'okutaano lwe tusomye. Nnyina n'agamba abaweereza kyonna kyanaabagamba mukikole, tewali kipya. Genda maaso. Waaliwo amasuwa ag'amayinja 6 agaateekebwawo olw'empisa ey'okutukuza kw'Abayudaaya, buli limu nga livaamu ensuwa nga 2 oba 3. Yesu n'abagamba nti amasuwa mugajjuza amazzi. Wulira ekiragiro ekifu.
amasuwa wuli ekiragiro ekifu mu sense mu education mu common sense. Tuli ku mbaga omubisi guweddewo envinya eweddewo gye batusindisa agambye atya base n'amazzi bagasuwa muzijjuza amazzi musaasire abaasomba amazzi ku mukolo musaasire abaweereza ku mbaga bannange nabo bakigwako ati omubisi gwe guweddewo ati kati mazzi ne bayiwamu amasuwa gabadde ameka gabeeramu ensuwa nga 2 oba 3 naye go gaali 6 zino zituzitakyeze amatogero. Yesu n'abagamba nti amasuwa mugajjusa amazzi. Wulira ebiragiro bino kyoleeta katekwa kuba mazzi naye ate buli nsuwa erina kujjula. Mujjukira kubanga ebigambo byagale kyonna kyabakola ki kyanaabagamba kyebamukola ki kyemukola ne bagajjuza okutuusa ku migo. Tojjuza eri abatamu tengetenge abateka mu tengetenge obukristaayo bwa tengetenge okukiza kwa tengetenge yakizakirizamu naye awasawasa ayenderera akola atya anyaganyagamu akola atya ayina ebintu byakola mukkiriza naye wa tengetenge bwe bigaana obiyeraguza bwe bigira n'akomawo bwe bigira n'atereramu n'ayendamu n'atereramu ensi bwe bigira n'akola bwati tengetenge abo batengetenge bakyaliyo ku nsi kuno ebali kati abayine taagala tengetenge juza ku mugo mulekerawo eddiini ey'ettengetenge. Amiina. Ekolako ebimu ekuyogera ngeri munaddiini okugaba okukola ki okoze bulungi naye eryo ki tengetenge tonatuuka ku mugo mujjuze genda maaso. Olw'omunaana n'abagamba nti museneka kakati sokoleke ne bajjuza paka ku mugo ndowooza ne bafuna ne checking tuse ku mugo awo yongerako yetuuse zonna ne mawalo zibala nga zonna ziri ku 6 nga zijjudde. Kati naawe ekiragiro ekyewunyisa abaleese bano baleese mazzi woota n'abagamba ati n'abagamba nti musene kaakano mutwalire omugabuzi w'embaga ne bamutwalira. Musene kaakati mufune ebikopo mangu musene amaki nga temungoberera musene amaki amazzi bino biri mu common sense abalese amazzi bagamanyi ona mufuusa muki kaakati ne basena ne batwalira omukulu w'embaga omugabuzi ndowooza asooke genda maaso. Awo omugabuzi w'embaga bwe yalega ku mazzi agafuuse envinnyo wulira n'atamanya gyevudde ffe tumanyiyo naye abaweereza abaasena amazzi baamanya nti Yesu yagabudde. Aleluya, amen. siwulidde amiina. Katonda ajja kukola by'otomanyi. Katonda ajja kukola by'otomanyi nziramu. Ensi wakati mu kusoberwa Mukama agenda kukola by'otomanyi. Ajja kukola by'otolowoozangako. Akola by'otolootangako. Aziyongazi ogoberedde ekigambo kye. Maama kye yagamba kituufu mutuuse ku kyabagamba kyonna. Bassebo ne banyaba bawuliriza abandaba lekeraawo okuwuliriza ebya Katonda n'obigatamu n'ebyenkiiko n'obigatamu n'ebyendowoozayo n'obigatamu ne sayansiwo. Agambye bwe baasena amazzi bagenda okunywako n'agabula. Genda maaso teyakana n'okukaya efuuse envinnyo n'atamanya gyevudde naye abaweereza baasena amazzi baamanya. Omugabuzi w'embaga n'ayita awasizza omugole n'amugamba sooka ojje n'amugamba nti sookoleke genda maaso n'amugamba nti buli muntu asooka kussaawo envinnyo ennungi naye abantu bwe bakkuta n'alyoka assaawo embi naye ggwe oteresa ennungi okutuusa kaakano. Kano ke kabonero.
yesu ke yasookerako okukola. Tukube enduulu amina. Kubanga Katonda takuwanga buyinza naye okumuteeseza. Waawo. Nga ngenda okusaba ng'enkola yange bweri olwaleero eyinza okubaayo abadde yakkiriza ng'okukkiriza kwe kubadde tekuteeka mu nkola naye ng'agamba nti amazima ga Katonda mu ggulu okuva ne leero nsaba Katonda ampa amaanyi nzise mu nkola bye mbadde siteeka mu nkola owanika ku mukono n'enkulaba era n'ojja wano. Amiina. Gw'omanyi come here. Si byakwegayirira bino. This time no. Gomanyi. Mojeri Yesu te. Mama agambye shonna bakyetagisa kuleka kino bakyetagisa kuleka kino bakyetagisa kusuula kino bakyetagisa kukyusa kino buli agamba nti nze mbadde eno oda ndayidde nga nkyali mulamu nja kugoberera vaayo wakukkiriza kwe kujjawo endowoozayo ntandisa okunyonyola nga mmaliriza wakukkiriza kwe kujjawo endowoozayo wakukkiriza kwe kujjawo olugezigezi okukkiriza kwe kukola Katonda kyayagala okukkiriza kwe kussa mu nkola Katonda agambye eki omagamaga kimagemage n'okikola wadde tokitegeera nnyo era bingi byokoze nga tobitegeera naye ng'obikola mu nsi muno kyali eyo ngenda kusaba gomanyi tosindikiza muntu muleke ye amanyi ageze okuliranga ddala abadde ddala teyajjuza naye kati agamba agenda kujjuza okukkiriza kwe kussa mu nkola abadde yakimanya dda n'okubatiza kwakunyika naye nga temusimunyika ali eyo bulyokereeyo abadde akimanyi bulungi nesabirezadala akimanyi kubanga yasomako ategeera nnyo abimanyi bino naye abadde kyamulema ekyo abadde alyanga bwayagala yeeyisanga bwayagala naye kati agamba enough is enough njakola Katonda kyayagala gy'oli eyo ku mudaala mu tent oli ku dduuka vaayo gwe gw'omanyi ebikukwatako nze mbimanyi vaayo muyimbe n'amaanyi eri abantu nga bamutoyimba n'amaanyi sitaani amulimu tavaamu anti atula ku muntu twawulidde nti sitaani ajja ate ye n'atula ku muntu eriyo omuntu ayinza okuba nga atuliddwako sitaani omutayimbe n'amaanyi oluyimba lirina gwamu gyali eyo fenna tuyita okusembera wakukkiriza kwekussa mu nkola atwagala wakukkiriza kwekussa mu nkola wakukkiriza kwekujjawo amagezi go n'otwala amagezi ga Katonda wakukkiriza kwekugoberera kyonna eggulu kyekuganda amaanyi tugenda kusaba ekitundu ekisembayo nze gwe baabo bajja kola seeyo kubanga bayimba mwongeremu amaanyi setaani beyagenda mu kumano yatula waliwo atuuliddwako setaani fenna tusobole okusonyiyibwa ebyabakkiriza ebyo
kyali eyo kyoli sitaani okyamukkiriza kutuleko sitaani teri kutula ku muntu wane waffe leero kyali eyo sitaani akyakutuleko vaayo gye baabo bajja Amina. kyali eyo mulala. Thank you. Thank you. Katuweumbeke tusabe. Kitaffe omulungi kyetuyize nti byonna byoyagala omulimu gwaffe kubissa mu nkola si byakuteeka mu laboratory yaffe tubipime omulimu gwaffe kubiyigako ne tubiwulira ne tubissa mu nkola abawandikiddwa mu lukalala lw'okukkiriza ebimu bye bassa mu nkola byali bikalubo nnyo nga tebabitegeera naye kubanga baabikola bawandikibwa mu lukalala lw'abakkiriza twagala kuwunzika n'ebigambo ebituweereddwa eyazaalira ddala yesu amumanyi amutegeera ffe tumuyigako buyizi nga tusoma ku byamubaako maliyamu yali naye awadde ensena amagezi ti kyonna kyakugamba kyoba okola nsabira ffenna abali mu kidaala kino n'abatulaba n'abawuliriza kyonna mukama kyakugambye katukikole Amina. ate katuleme kukikola mu bitundutundu mutengetenge agambye bwobaose n'ensuwa gijjuze etuuke ku mugo tulina abantu abalina olukulisitaayo nga lukomaawo boogera bwogezi bayimba buyimbi bazina buzinyi abala bakoma kukubuulira kuka kyoyagala kiteekwa kuteekebwa mu nkola nsabira ffenna badde bawuliza n'abasinzira ku mizindalo gye bali ffenna mukama lesoni eno ebeera enkulu gye tuli tuleme kukaayana nga Nayamani nti katweddireyo kansuguwadde sikyazze n'enkyanze mbivuddemu batuvumye wano tewali kuvuma kubanga ate abavuma tetwandize wano ffe tusikiriza muntu kukola kituufu. Amina. Okuvuma tekututagisa kusasulira ssente ensimbi zino zonna eziyiika wano zakulaba abantu nga balokolebwa. Amina. si bano bokka ne abali ku mikutu gyonna. Amina. Mwami gwatudde mu ntebe yo mukyala gwe famire gwe mwabali mu sitenseni awo kiki kyobadde okola nga okoma mu tengetenge jozaawo. Amina. Era kyonna kyakugamba bwagamba nti kino tebakirya kireke ebyokulya bikyaliyo baga nti no esabiti sinza tolina naawe ate maanyi gakolayo bagamba nti batizibwa ate naye tulina maanyi gateekawo nkola yo bwayogera ku byobufumu n'entegeka yabwe okukola nga bwagambye toteekawo nkola yo. Mukama abazze mu maaso bagambye nti bo kama mbaya beewaddeyo nsaba obwandika mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga. Amina. Bakwatizeeko ku lugendo lwe batandiseeko okutambula naawe abalwadde bavumule abaavu bafune amabanja gaveewo abaagala okusoma basome abalina ssente naye nga te sitaani azibajjako Mukama balwanirire abalina ebibalumba ekiro ebibakozesa abalina ababawalana ababayigganya ku mirimu mu maka eriyo abantu nga balina ekisiranisiraani ekyolubeerera olutwe olw'olubeerera okwogerwako okw'olubeerera okuyiganyizibwa okw'olubeerera. Twagala kusabanga be tukuŋŋaanye wano lwaleero twambululeko ebisiraani ebikadde byonna. Amina. Omusaayi gwayika egologosa gutunaaze abantu abali mu lukwala luno bagende nga beyagalira mu ssanyu lyo. Amina. N'abalwadde be twaleseka betujjanjaba nabo bawone. Amina. N'amaka amalwadde abalala bali maka malwadde nnyo nago gawone. Amina. Abawala abaagala obufumo bafune essanyu n'abalenzi. Amina. Naye tobaganya kugwa mu mikono gy'abajambula.
bafumbirwa abatuufu bawase abatuufu nkwegayiridde yesu ekiro kino kibeere kya mirembe nenkeera nga tugenda mu maaso n'olukuŋŋaana zino abayigiriza bonna bawa omukisa n'abantu bano nga batambula okuddayo bagenda mukisa byonna bikolebwa olukosa ekiriba nti naye bwonna okomya obubaka makabu ffenna abawulidde ku bubaka buno katuuke mu bulamu obw'emirembe n'emirembe obwa yesu kristo mukama waffe amiina ekisa kya mukama waffe yesu kristo n'okwagala kwa katonda n'okussa ekiboko mwoyo mutukuvu bibeera naffe ffenna emirembe gitaggwaawo amiina mukama w'omukisa mwena amiina amiina kyonna kyakugambye kyokola